Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abaami njagadde mbalage kulovuzi zino nnungi nnyo naddala abaami nga bakozesa ku nkola eyo ey'okwezanyiikiriza. Enkola eyo si nnungi era ntera nnyo babuulira nti enkola ey'okwezanyiikiriza si nnungi. Enafu y'akantu kaffe nga mukitegeera otuuka ekiseera akantu ako ne kabeera nga kanafu nga tekakyereega bulungi, ebiseera ebisinga kiba kiva ku ekyo. Kale n'olwekyo kulovuzi zino ziba zigenda kuyambako okwongera akantu kaffe ak'amaanyi kabeere nga kajja kwereega bulungi nnyo. Kwegamba emisuwa gino gibeere nga gijja kukola bulungi nnyo, akantu ko kabeere nga kajja kwereega bulungi nnyo nga kalina amaanyi. Beera ng'otunuulira ku bukulovuzi buno bugenda kuyamba gw'omwami ndi naawe ng'akantu ko kanafu. Obunafu bwe njogerako buno obw'okubeera nga tekayimirira bulungi bwe ndi mu kwogerako. N'olwekyo kulovuzi zino olina zikozesa nga egamba olina zikozesa nga mbisi si za kufumba. Zikola nnyo ng'onnyisa ennyike mu mazzi n'obeera ng'onywa amazzi ago g'onnyiseemu kulovuzi ezo. Ozikola otya? Ofuna akacupa k'amazzi n'ofuna bukulovuzi n'obuyiwa mu kacupa ako. Osobola okufuna bukulovuzi nga 5 oba nga 3 obala kamu kamu bw'oti nti 1, 2, 3 bw'otyo 4. Kwegamba obubala bubalika obala obuntu nga 5 oba 3 n'obuteeka mu kacupa n'oteekamu amazzi akacupa n'okajjuza bulungi n'okawummuzaawo kaleke kasulewo oba kasiibewo. N'oluvannyuma beera ng'onywa ku mazzi ago g'onnyiseemu kulovuzi zijja kuyamba bulungi nnyo. Kwegamba kulovuzi zino zikozese ekisooka zibeere ewaka basobola zikuteera ku caayi gw'ogenda okunywa n'obeera ng'ozinywerako ku caayi. Ate era ne wali ozikozese nga mbisi ozinnyike bunnyisi zijja kuyamba ku nsonga eyo gye njogeddeko. Baziyita kulovuzi bulungi nnyo, buyamba emibiri gyaffe mu bintu bingi, abaami wamu nammwe abakyala mu nsonga enkulu zijja kuba zibayamba bulungi nnyo. Zeezo ziyitibwa kulovuzi. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.